Akawala kano kanyumiza engeri gye kasanze konvoyi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu kabadde kalowooza nti batwala omwami Donald Trump ne babadde omukulu Kyagulanyi Bobi Wine yeeyongedde okubeera nga ayogeza munnanga ate abantu obwama olw'okwagalwa munnanga ate okungi ennyo byengenda okubeera nga nkutuusaako mwana muwala ono mu katambi kano agamba nti engeri munnanga ate Bobi Wine gyali blessed ennyo byengenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate ne muwala wa Bobi Wine muyite munnanga ate Shalom Namagembe omwana bannange ayaka mwana muwala munnanga ate abadde ayaka nnyo so nga ate King Saha atongoza munnanga ate estate byengenda okubeera nga nkutuusaako bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula mu katambi kano kembadde ndaba akabadde katambula munnanga ate ku mukutu ogwa TikTok. Katonda waba yakutonda ng'ogenda beera president ebyaddala obubonero buba bweraga bwokka. Akawala kano kanyumiza engeri gye kasanze konvoyi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu kabadde kalowooza nti batwala omwami Donald Trump ne babadde batwala His Excellency. Mbuno ababadde bavuga badde balina discipline ku kkubo nga bavuga nenga balinganga abavuga omukulembeze w'eggwanga eryo nenga weewuunye badde bavuga His Excellency. Obo kiwuliriza mbuno batuuse we bamutuusiriza bwe babadde bakubye olukuŋŋaana wagenda okgenda ne bamuggulira obukuumi obwabaddewo ng'olowooza bali mu kuggulira mukulembeze nga tebaagala atuusibweko buzibu bwonna. Bannange naye Katonda waba yakutonda ebyaddala ng'olina liziki nga Katonda yakuwa liziki buli muntu ayogera aba ayogerera bwereere. Omukyalo ono agambye nti no yatuuse ne leeti ku mulimu olw'ensonga nti yabadde alaba engeri gye babadde bakuuma omukulembeze niye yabadde alowooza nti bakuuma Donald Trump pulezidenti wa Amerika. Katonda waba yakutondera ekintu kyogenda okuba ebyaddala omukisa niwe bakusibira mu kiyumba nze ngamba guyita mu kamooli. Vidiyo eno etegeeza ki? Obeerawo n'olaba munno nga bamuwadde obwa manager naye n'ozimba omutima n'owulira muli ng'owulira ekinugu gw'oba tonna battuuka. Njagala mukimanye nti buli muntu yenna Katonda yamuwa liziki ye naye abantu abasinga obungi mugikozesa bubi. Katali n'oyagala omugjewo mukumugjawo ky'olina okumanya nti obeera weefiiriza kuba Katonda aba akendeeza ku mikisa gyo oba abeera akendeeza ku bye yali yakuwa. Kati essaawa yakakati baminisita bakansala bapulezidenti bennyini saako n'abantu bakakica bali mu kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye omuntu wa liziki ye essaawa yakakati bamuvuga nga pulezidenti mu Amerika. Ntegeeza Amerika super power esinga okuba ey'amaanyi mu nsi yonna mwe bamuvugira nga super power. Kati gwe kaki ky'ova eryo gy'omwogereko? Nsaasidde amadda g'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ku katambi kano akabadde munnanga ate katambula naye simanyi oba munnanga ate bituufu naye ndabi wali akatambi munnanga ate nga ku TikTok nga kali mu kutambula. Ebisigadde munnanga ate mbikulekedde mu comment section mu katambi ako ku mukulu munnanga ate Bobi Wine. So nga nkwongeddeyoko munnanga ate ku muwala we omukulu munnanga ate Kyagulanyi muwala we muyite munnanga ate Shalom Namagembe. Shalom Namagembe mwana muwala ono munnanga ate ayagala kye bayita munnanga ate selfie era ng'ebiseera ebisinga ye waateekayoko akatambi nga yakeekwatidde wali just mu free time ye munnange alaga nti no aba ali ku selfie bw'ati munnanga ate mpolampola nga boogezako okulaba akannakyala bambi kabadde nga tekalina buzibu bwonna kabadde weero nnyo ate nga kaaka munnanga ate kye bayita okwaka. Mwana muwala munnanga ate Shalom Namagembe jjukira nti nno wali emitala w'amayanja buli kimu kitambuya ddala munnanga ate weero nnyo muwala wa Bobi Wine muyite munnanga ate Shalom Namagembe bwentyo munnanga ate bwe mukyekinzeeko so nga nkwongeddeyoko omuyimbi King Saha kansooke nkuzannyiremuko mu katambi kano by the way
Yaman tuli wano nga tubanjulira Prime Estate. Yaman okyama obwerengano jeno laba ennyanja yiyo wano wenyini ku nnyanja ku mafuta so neighborhood ogiraba abantu abagezezaako okujja tunula ku neighborhood wali eri side buli kimu kiri under control so Prime Estate byonna yabikozeeko dda gwe kuba bukuba essimu oba weetuukire wano wenyini ebwerenga olabe ettaka ogenda okuteeka abaana bo bagambe daddi yakola oba mami yakola. Prime Estate ewantu wanene osobola okujja n'ogamba wonna kantwalewo osobola okujja n'ogamba famire katugabanewo osobola okuba e Bulaaya no communicate nga n'osanga ekyapa kyo. Prime Estate ogenda kuba ng'osulanga load Kolansi ku Kolansi Bantebe road paka wano okuva ku airport ndowooza ziringa 8 ku 9 kilomita. So bakyali bange mwenna tegeeza gwotegeezezza nti ettaka weriri wano Prime Estate bikimu kiri under control. Gundi yangu ya gureda ategeeza abantu we banapowa kale kyekyo Prime Estate kwetuli. Vyo nnungi era nga munnange ate bw'olabye King Saha abadde ali mu kuweera abantu bano munnange ate kampuni eno abadde agiweera munnange ate drop. King Saha abadde munnange ate nga abawa munnange ate drop okukuba bizinensi yaabwe munnange ate eri abantu eside eyo nga bw'ogereza ku munnange ate okulaba omuyimbi munnange ate King Saha. Ky'olina okukola kukakasa nti nno osubscribinga